Ya Kadama TV tugenda kuwuliriza Kadaama ayagala tunnyonnyola obuzibu bw'asanga mu maka g'Abawarabu asobola atya okubeera nga abuvvuunuka, ngeri ki gy'akola naawe gye waalisobodde okubeera ng'oyigamu ebikukolera oba n'olaba ekintu ekitasobola kukolera mu nnyumba mw'oli. Kuba ennyumba zino za njawulo, nnyinza okunyumya ekintu nga ggwe kikkolera mu nnyumba mw'oli, ate ne nnyumya ekintu nga ggwe kiyinza okuba nga tekikkolera. Katumuwulirizeeko ye engeri gy'akikolamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abenzikiriza Mukama yeebazibwe. Mr. Kadaama tweranze empeerezaayo oba naye tusiima nnyo era nsiimira ddala kuba tipusi kati bwe nnina mu nnyumba y'Omuwarabu singa si Kadaama TV ndowooza singa nabisiba dda n'enzira e Uganda. Bano abantu bakifuba kati njogera ku nsonga y'oyo agambye nti mulina okweguliranga ku byokulya oba kuva ku ssente zammwe. Teri ayagala kubeera awo njala. Ate n'ekirala, buli omu yayagala okubeera mu bulamu obulungi, naye abano abantu be tuli nabo omuntu ayagala okukulaba ng'akunyigiriza akkirize nti akunyigiriza, akulabe ku kisenge wali ng'olinga akalambaliddewo. Kati oyinza okuba ne ssente zo n'omugamba nti njagala kugula kino, n'akugamba lindamu, ate obamanyi tayagala mubeerako, kumugamba leero n'omugamba n'ekyalo, n'omugamba nadde, n'omugamba njagala kugula kino, oluusi akuwadde omusaala n'omugamba mbadde nsaba ngulire ku kino, n'aggamba lindamu nja kukutwala. Okuyitako wiiki n'oddamu n'omujjukiza. Kati ogenda okulaba nga waliwo embeera y'okusika omuguwa. Kati oluusi bw'olaba nga ekyokugamba nti akutwale kigaanye. Nze era ntera okuwandiika obupapula wano, mpandiika akapapula nenkawa boosi wange omukyala, boosi wange omukyala n'akawa bbaawe yategeera olusu. Kati kumanya nti bano abantu bali oba nga mbe beewunza, kati bw'akamuwa n'agamba biki bino bye yawandiise, bino biki bye yawandiise. Bwe baba bannyambye ku kye mba nsabye ekitali mu nnyumba nga nze kye njagala, nga nze nga bo tebandowoolezezza kugamba nti katumugulire kino oba katumuwe kino, nga nze nkyeyagalidde oba ng'eddagala ngeri ng'eryo ne ngamba oba ndi mulwadde, oba nga sebagambye nti ndi mulwadde ne ngamba mungulire eddagala bwe liti. Kati bw'aba takuyambye akapapula n'akasuula mu kasasiro. Bw'oba okuŋŋaanya kasasiro w'omu dasitibiini n'okasangamu. Bw'aba wakutukuwa ajja kwerowooza nga ye bw'anaaba alowoozezza okukola ki, okukuwa n'akuwa. Naye ate jjukira omusabye mu bulungi mu ssente zo, oyagala kugula ky'oyagala, n'akulaga ajja kukutwala naye tayagala. Kitegeera kyokka akusasudde, nawe oyagala mulaga nti oluusi oyagala kulya ku ssente zo, n'akulaga nti takyagala. Kati n'omugamba nti njagala ekintu bwe kiti, njagala bungi bwakyo bwe kiti, bwe buti, ajja kuleeta akantu akasembayo obutini ennyo. Okitegeera kyokka omuwadde ssente. Kati nze wano mbawa ssente, mbandiika akapapula ne mbawa ssente. Kati bwe mbiwa mukyala we bw'aba akomyewo ng'avudde ku mulimu bw'amuwa ssente ng'amugamba muddize ssente ze, nga nziriza ssente zange ng'asigaza kapapula. Kati nga nze nga nninda, nga nali naagajja nga sinaba muggwamu, nga nninda ekintu kye nawandiise nga nkirabako. Kale nga kyenva nasala amagezi okufuuka ekizibu mu nnyumba. Kati neemanya obuzibu bwabwe, enafuukira ekizibu bwa wano, neemanya obuzibu bwabwe. Bwe mmanja nteekako feesi enzibu eri n'obwoba omwana nga mbadde nseka naye, essaawa oyo nnyinza okukyukirawo. Kati bwe mba nina kye njagala nga nawandiisa akapapula ne batanfaako, kati awo nnyinza okumala wiiki nnamba nga soggeera mu nnyumba, naye nga nkola emirimu gyange bulungi, abaana bange mbalabirira bulungi buli kye baŋŋamba nkikola, naye ng'okusitula amaaso gange ogaggya wansi ogakutunduza bw'aŋŋamba nga kiyinza okumbeerera kizibu nnyo 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 nga bw'okiwulira. Oyinza okungamba gundi kola kino,
Nenkulaga nkiwulidde sikuzeemu nti ngenda kikola zikoze eki kujjako nze mpulidde nenkulaga nze nenkikola era nenkimaliriza nga bwobadde okola kyetaaga mikwano ate ne baana abantu balina obuzibu kasita omulaga nti ekintu jukira contract eno babasomera amateeka gonna kasita omulaga nti ekintu bwe kiti osobola okyegulira gafuuka akaze kati bw'oba wajja nga weegulira ebintu mu kusooka nga tolinda kukuwa n'olwoba omusabye nga toyagadde kugula ajja kukulaga tajja kukuwa ate nga buvunaanyizibwa bwokukola ki okukuwa naye kasita omulaga nti gwe buli musaala gwaba akuwadde olina okutoolako n'ogula bw'olirwala ajja kukusiriikirira anti buli kimu osobola okyekola ki okyetuusaako awo nange we nalabira amagezi ago ne ŋŋamba kati we naabalemerangako nti kino nkyagala kiyinza okundeetera obuzibu mu maaso nga sijja sobola kukibeeramu ebbanga lino lyonna lyengenda okumala wano kasita omulaga nti kino osobola okyetuusaako ojja kulwala obeere mu nnyumba oluusi omugambi okutwala mu ddwaliro agaane kubanga olina ssente zo gwe weepangisa ssente zo omulaga nti kubanga bo ayagala kulabe ng'oli musiiwuufu omanyi omusiiwuufu omukadde abakadde b'ennaku zino nga banyirira Mr. Kadaama obuulire baana abantu balina emitima kati ate naffe zinganze kati nakopa emitima gyabwe nyinza okusekera saawa eno naye ate eddakiika eddako ogenda okundaba nga ndi muzibu nnyo owuli abeebuuza gundi yabadde ki nga bw'ojja nange bwenkola ki bwenkwaniriza bw'ojja obuguka bw'ojja ng'obuguka nange bwenkwanukula bw'ojja ng'oli mukkakamu nange nkwanukula nga ndi mukkakamu naye ng'amagezi ago ngajja wa mukwano neyanziza Mr. Kadaama naye okwegulira ekyobulya teri atayagala kugula kyokulya teri ayagala kubeera mu nnyumba nga talya kubanga sente ffenna tuzikola zitumenya naye oziriirewa oyinza obigula nagamba toteeka mu fridge ejjuddeko olwo lwebiguze webaguze ebyomu fridge byonna ne basitookinga okuba obiteeka baana abantu era bagamba basanga munnayuganda alinga nawolofu buli kaseera akyusa kkala kati twafaanagana omutegeera wanakutegeera wali omutegeera wano nabbukiramu wali nkubulire bano abantu bazeewo bosi bangu kati nze wano nze sirya nnyama naye nze obutalya nnyama nze kuva edda sirya nnyama kati wenatuuka wano ngaomukyala munyinga sirya nnyama naye nze nga ndaba engeri gye bafumbamu emicere gyabwe afumba omuceere nabulya omusupu w'ennyama kati nga mbirya nga nfuna engeri gye seetegeera mu bulamu bwange kama gasaalidde ennyama biki agenda okizuula engeri gye yafumba nga nze sifumba wano naye nga simanyi nti bwobayiwamu supu w'ennyama kati yerwana eno nzija nga bw'ava afumbye nga mulaga sigenda kulya bw'aba akolaki bw'aba afumbye neetegera ti yayiye musupu w'ennyama amulaga nti ngenda emmere gy'aba mpadde amulaga nti ngiyiwamu amazzi agookya ebisavu ne bidda waggulu nenjirya oluusi nengimuterekera ku suwaani nagiteeka mu fridge enkya ne bagijjayo ne bagiwa abaana ne bagirya oba ne bagiyiwa kati kyenaavaako wano nga ndaba akafude kamanyiiro nga buli lunaku afumba ennyama ntere nkole kimbeere nga sirya oluusi nywawo kyayi ndyawo kagaati ndyawo ekiriwo kyonna nga mulaga omuceere gwaba afumbye sikola kisikulya kati wano olumu mba ndi Kadaama era nga bwempuliriza nnyo Kadaama bulijjo ng'akolaki ng'abifumba kati nali mu kisenge nga nfuluma nsanga afumba ennyama ng'amaze wiiki namba ng'afumba ennyama naye nga nali nakajja nga ennyama agifumbamu mu wiiki agifumbamu emirundi 2 yalaba nga sirya abatafumya ennyama ndowooza n'agamba kankikole nga bwenjagala nga lwagifumba mulaga sirya agifumba kyamusana agasiira kuva lwetatabuka lwagifumba
mulaga bulungi bamala okulya bulungi n'enjoza ebintu bwemala okubyoza nemulaga nti teeka omuceere mukabuni nenguoza nemala okuoza nenguteeka wali nengutokosa okusooka kyasooka nekimunyiga naafu banywa jjala ab'omuceere gwe nafumuje gwenkanawa naafu banywa jjala ab'emmere gye nayitadde ku suwaani yenkanawa nalidde nnyingi nfumba nnyingi biki naye kati yanvaako asitagifumba nga sijagala nga mulimu ennyamu omulala nti ejja kufumba ekiriwo naye mikwano teri atayagala kulabika bulungi nti oyagala kazigoge kati bakakuleetere tebajja kukuleetera bajja kukuleetera kiri ekisembayo obubi ekyalayisi esingayo ebbeeyi entono teri atayagala kubeera bulungi teri ali ku kintu nga ayagala kuvaayo ng'abaana bwe bavaayo nga bafaanana nokola ssente ne zikumenya naye nga toyina lukusa kusobola kugamba nti kangende ngula ekintu bakangula ekintu bwekiti batuyagala kati amata akadomola k'amata ono labbani waabwe omusente ze Uganda ka 1,200 kati ddala nga ku musaala gwaffe gwe tufuna oyinza okungamba nti bw'ojjako 1,200 n'ogula akadomola k'amata n'okateeka mu fridge n'okanywangako buli lunaku olowooza twandivuddeyo nga tufaanana bwe tuba tufaanana oba oluusi abaana bandikaabye enjala naye baana abantu tebatukkiriza nakuwa ssente nayagala kakase wazisindise zonna zikuweddewo osigalidde awo kitegeera kyoba mugende mu supermarket akulaga ajja kufuula kubanze bwe tugenda naye mu supermarket afuula bizi nayagala omubeere ku bihabaaya omutambulireko totunula bbali kubaako kyokwata n'oteeka mu kagaali ku kyoba oyagala kitegeera olina omubeerako n'ogenda eri n'akuyita jankuwano biki teri ayagala kubeera mu mbeera embi naye bano abantu batufuga n'akufugira ddala n'asinga n'ebbaawo gwe waliko e Uganda manyi ga ssente gano naye leka tukole era tuli bagumiikiriza kasita kaddamu TV waabwe kusabye obuwangazi n'okuwangula abalabe bonna naye nga tukyakikuba era weebale kuyiiya obutipusi bwenina kati amagezi gonna nagajja Kaddaama TV ebyokubatya batya engeri n'abakampuni bagenda ne batubuzaabuza tuuka eri mu nnyumba y'omuwalabu tolina kumuzugwalira tolina kukola ki tolina kati wanteeka nange wentaga wandaza nange wentaga tweyanza eti mukwano naye bano abantu si bangu tebatukkiriza kugula byakulya tebatukkiriza nze nakipulanningako nga njagala kugula waakiri amata beere nga nganywa engeri gye tulwawo okulya lanki ajja kukuba ngenda galeeta kati navaawo ne ngamba yenfaaki ndabe ntambula ennaku bwe zitambula n'emyezi bwe gitambula sa byonna nja kivaamu buli omu bamuyisaayo lulwe waliwo be bakkiriza ne bafulumamu waliwo abalala be batakkiriza kati kwegamba beera bwetyo insha Allah tujja kumalako kwano beera bulungi nze bwe nteesa